Uganda bagamba enswera ensiru egoberera omulambo paka Magombe. Yemmwe abatakiraba tunulira embeera gy'olimu. Tolina kubeera bw'otyo. Oli talented. Wali boxer wa kabi. Lwaki toli ku international level? Lwaki togenda mu Olympics? Lwaki bakasimu omabo balinga bakabi? Lwaki bamuteweta balinga bakabi? Bano be boononye system yonna ekkumide mu mbeera eyo. Kati ate baagala kozesa gwe okukakanya abo abasobola abagezaako okulwanirira. Okusokera ddala tebaagala tubagule maaso. Nene ekyokubiri bakozesa ensobi zammwe. Babasibire mu nsobi zammwe. Ndabulira jamo geto nabagamba tewali buzibu. Ne bwe munywa ebisadda byammwe, ne bwe munyakula obusawo, ne bwe mukola ki, kasita mubanga temuwagidde Kyagulanyi, kasita muwagira Muzeeyi. Oyo takwagala kuba tayagala kutereeza biseera byo bya maaso. Tebabaagala. Babatya buti. Mpangadde ekimala mu kibuga kino Kampala era mbalabyeko bannaffe be twali nabo bangi nnyo. Bazebula Mando, Basobi, Bakato Musege, Baton Street, kuva nedda babeeralikirira basala amagezi agabajjawo. Wembule bagikolera mmwe era abaana bonna babatta nga bamaze okubakozesa okukwata bannaabwe. Bagenze bateekawo ebikwekweta ebyenjawulo nga bakozesa mmwe. Baagala basitadinga. Twagala bajjirayo vako lyonna libeere lyammwe. Baleme bawaako buswazi. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinzira bango otuwuliriza awo nyini wetugenda okuba nga tutandikirago omukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati akatambyako mukalabe bulungi nnyo. Yagadde kubajjukizaamu mwenna bageto lyoti, mwenna bagenda mu maaso n'okuba nga mulwanirira kyuka abaagala basuubira enkulaakulana mu ggwanga lyattu Uganda. Waliwo engeri gye tulina okweyisaamu, waliwo ebintu bye tulina okwerekereza, waliwo saddakazi, waliwo sacrifice zetuba tulina okukola okusobola okulaba nga tutuuka ku kigendererwa ekiri mu maaso. Okulaba nga tutuuka mu destiny zaffe, tutuuka mu magenda gaffe, si bintu byangu. Nakugamba ekintu ky'onootuukako olina okukikolerera, teriyo kya bwereere. Newankubadde abasinga buziddwa, bangi bakemeddwa n'obuntu obutonotono. Bangi batunze ensi yaabwe, batunzeyo bannaabwe lw'obuntu obutonotono. Naye ne yeerabira nti ekyo bamuwadde kyennyanja bamulesezza eddobo. Kati oleka eddobo otwale ekyennyanja. Olaba ensonga ng'ezo, olese eddobo otwale ekyennyanja. Kati y'engeri gavumenti yeeyisaamu ghetto youth ab'ensangi zino. So nga omukulembeze w'ekibiina kya National Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu azze akyogera lunwe n'abagamba bannange kituluubirira kye kinene okusinga ki kye babawa. Tokkiriza muntu kusayira ensinga n'akantu katono. Akantu akono tekasalirawo future yo. Kitegeeza olina okugeraageranya ku ke bakuwadde ne future yo. Ogeraageranye kasitowa kyenkana ki. So toleetera kintu ekyo kye bakuwadde kusalirawo oba kuteekerateekera future yo ejja mu maaso. Obulamu si bwangu. Njagala mukitegeere nti nno buli kyokola ng'olina ky'olwanirira kaba kaseera buseera katannatuuka, naye kabeerako omuwendo omunene nnyo ogw'okusasulirwa mudda. Teri kintu ky'okola nga kigenda kufa ttogga. Buli ky'okola kirinayo amakungula. Okulwana kw'olwana, baganda baffe batulwaniridde, baganda baffe batufiiriridde mu nkyukakyuka zino ze tulimu. Kitegeeza nti nno gwe mu kaseera kano akazibu onoobeera ng'atengewaliddwa, ogenda kuba obatunze, owasigaddeyo ekiseera kitono nnyo ddala gw'omukwano gwange ali eyo. Nagambye oli ku Yugi Update TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza. Newankubadde gavumenti egenda kukola bingi nnyo okusobola okulaba ng'ekusikiriza, ng'ekusendasenda, okusobola okulaba nga olwanyisa banno nga mwerwanyisa lwa nsonga balaba ky'olengera kinene nnyo n'okusinga kye baagala okukuwa. Tebajja kuwa akantu kakubikka amaaso ng'agezaako okukubuzaabuza ku kigendererwa kyo
bagamba always be with different opinions, be with different characters, be with different strategies, naye ate ggoolo ebeeremu. Mubeere n'endowooza ezaawukana, mbeere n'endowooza ez'enjawulo, naye ate ggoolo esobole okuba ng'eri emu. Omuvubuka yenna ali mu ghetto ng'olemedde okukwata ebigambo bino etukuteereddewo wammanga, tuba tetukyalina kyakukolera, kubanga gavumenti egenda kujja ekkozese, ekweyambise, emale ekusuulaawo. Lwa nsonga mu ghetto tewali kyetaago kye beetaagayo. Bwe kennyini baagala kusaanyaawo, baagala kweriminatinga ghetto youth, ghetto eveewo, kubanga bakimanyimu abasinga bateeka ku nninga, mu abo batuuzaako akazito. Kati ogamba otya nti okeera otya enkya n'oŋŋamba nti omuntu yakusiimye era akwagala nnyo era ayina ne byayagala okukolera, vadde manya nti n'omuntu bateeka okubeerawo some reasons behind. So ebyo byebintu bye twetaaga okwekenneenya bwe tunaaba nga tusalawo, otherwise emirutu nga bali mu diaspora mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku UK Update CV. Gwatandika kubanga otweyungako nagambe nakkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyunga. Omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu talina ky'atayina. Buli kimu akiyina era yandibadde mirembe gye ng'ali waka, ng'ali mu kweyagala kubanga yali aseetinze obulamu bwe, naye n'aleka ebintu byonna eby'amasaali n'ajja alwanirire eggwe. Sibiddwa, akubiddwa, in fact anaatera afiirwa buli kimu lulwo. Naye ggwe okutegeera kukulemye otegeera nti ensi yeetaaga okyuka. Bagenda balekera obuzibu, bano abasajja bagenda mu maaso n'okubapika. Mu ggwanga basigazaamu emyaka mimale bubazi. Wabula ggwe emyaka egy'osigaze egy'obulamu bwo gwagenda okuba ng'otoba n'ensi yo, bagenda kulekera mu nsi, bagenda kuleka mu nsi, naye nga nsi ki gye bakulekedde? Mulimu ki? Buli kimu bagenda kuba bamaze okitunda, eby'obugagga babinuunuuse, buli kimu nga bakulekedde ebbanja eddene ery'okusasula ery'amawanga. Lwaki tuba mu bukufu? Njagala okitegeere oti nti eno ensi ng'emaze okusizika, ng'economic crisis, nga mu nsi mulimu akakyabaga k'ebyenfuna, olw'ensonga nti nno gavumenti yaffe yalemera okuteekawo embalirira, yalemera okuteekawo transparency mu kimu ekigenda mu maaso. Kati buli munnabyabufuzi ajja alondebwa ku kabineti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, yeeyoyayo kye yeeyoledde n'atwala. Abantu basize ebyobugagga, oyinza okusanga nga ebyobugagga ebirina okubeera n'abantu nga 100 biyimiriziddwawo na muntu omu, eyo Uganda. Kyawe ensi gye tubeeramu kitegeeza tebeera balanced. Wabula ensi webeera balanced, omuntu asobola okwaccessingako kale ebintu ebitono byewandigee nti nno byandimulemeredde essaawa zino, yandibadde asobola obyaccessinga singa system ya Uganda ekyusibwa. Kitegeeza ne economy ejja kubuumingibwa. Omusolo nga guli waggulu we gunaaba gukakkanyeeko, kitegeeza tujja kubeerako n'ebintu ebimu bye tusevinga mu ggwanga. Wabula guno omusolo gwe ky'obumanya gonna gwe batuteekingako, gwe batuimpozingako, gavumenti gweteekawo sigamba nti nno guyamba munnansi gonna. Ogumu gututeerwako kuyamba personal gains, muntu omu ng'agenda maaso n'otukuŋŋaanyamu omusembi nga yebeekulaakulanya nga gw'oli eyo olyankuta. So ebintu ng'ebyo osaanidde okuba nga obirowoozaako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Newankubadde nti obulamu si bwangu era teri kyangu, buli kimu kyakugezaako bugeza. Kitegeeza nti kati gw'olina kulwana bweziginyire, olina kulwana era mulina kukolera bukuyege, mulina kukola bukuyege okusobola okulaba nga mwetaakiriza. Gw'ona ogamba nti n'ensonga za Kyagulanyi era twazimulekedde tezina ezikwatirako, ogenda tuuka ekiseera ensonga zino ng'olaba zikwatako oba nga zirina omuntu gwe zikutteko, ogambe kale singa twakola kino, singa twakola kiri. So tekiri leeti kuza okuka. Tukyagenda mu maaso n'okuba nga tulwanirira
eddembe ly'abenkyukakyuka. Waliwo baganda baffe abali mu diaspora abatasobola wadde kulinnya kigere kyabwe mu nsi yaabwe n'engoloza bassa musango ki. Twali musango guli awo gwe bazza, naye olw'okubanga Uganda katutambulira mu mbeera ya kutya, ne weetali musango olaba ozizzaawo omusango. Olw'ensonga nti kati gavumenti yeekengera buli muntu, kubanga yo gavumenti kyesinga okufaako kwe kulemera mu buyinza. Saa zino tulaba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yeekwese, naye olowooza yeekwese lwa nsonga ki? Akimanyi gavumenti emwetaaga alangirire obukulembeze obw'ekisiikirize. Kitegeeza ajja kuba amaze omumatiza amawanga nti n'opozishoni we amaze okukkiriza nti ye yatwala obuwanguzi. Ekyo Robert kyatagala kuwulirako. Yandibadde ali ku biiki z'e Busaabala, naye nga wenkugambye ali layikira okuluzinga buli kimu ku lulwo, naye gwe gwalwanirira oyimiriddewo otya? Ky'otegese weeteeseteese otya? Kale byebyo ebintu bye tugezaako bagamba. Abangi muli muyina ebitone, bagenda kukozesa ebitone byammwe abali mu ghetto, babikozesa obba campaigningisa, babikozese mu ngeri ey'enjawulo, n'oluvannyuma nga bamaze okweyambisa bajja kusuulawo. Naggamba ekitone ekyo taalenti esobola okutuusa ewantu wonna w'oyagala, naye kijja okukuumirayo. Taalenti tejja kukuumirayo, ekijja okukuumirayo oba okujjayo bakiyita character. Character zisobola okusindiikiriza okujjayo taalenti gye yakuteeka, ate character esobola okusindiikiriza okulekayo n'ekwongera nayo taalenti gye yakuteeka. So ebintu bino mu bimastering era mu bitegeere. Oli ku Yugi Updates TV ko sinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange ali eyo. So embeera bwetyo gye tutambulira mu ggwanga lyattu Uganda. Bw'atandika kubeera ng'otoyungako nja kutegeeza kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otoyungako. Atandika kubeera ng'olikinga, sharinga, commentinga. Comments zammwe nja kuba nzisoma. Nja kuba nsoma. Ndaba bangi muteekawo nnyo comments wano, naye zijja kuba nga zisomebwa mbategeeza mukola kyamaanyi nnyo. Oteekayo endowooza yo, munno n'agiraba, tambuza ku TikTok, tambuza luddawa. Video zino zisobole okutambula okutuuka ku Munnayuganda. Sobola okuba nga twerwanirira. Tukole bukuyege, tomanya embeera yandikyukako gwe mukwano gwange ali eyo. Oli ku Yugi Updates TV kubadde osinziza okuba nga otuwuliriza. Newankubadde essuubi liringa eriweddeyo, mulabanga buli kintu kigaanye. Naye gye bujja mu maaso eyo, gwe tunula butunuzi, olabe ekijja. So kijja kubeera kya bwewusa okutuuka mu nsi ensuubize ng'ate gwe olwedde bano wabalyamu olukwe. So saagala bamalira budde, munzikirize enkume wano, sharinga, likinga, subscribinga. Nagamba gwa subscribinga tewerabirako na mukadde weekali wansi awo, kakuoneko kakuyambako nnyo okuleetera notification message okusobola okulaba nga obeera alert ku information yonna ebezzeeko ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo, mweraba.